Maama teyayagala bulamu Irene bwe yatambuliramu oba okuba omuyimbi nga Maama defining obuyimbi ng'obuyaye obw'amalaya osegedde kati nga tayagala kumanya kintu kyonna kimukwatako n'akwata obunyiikavu bwa Irene ate n'abuteeka transferring n'abuteeka mu baganda ba Irene. Act Maama gye yakola Irene ekakasa nti bye nayogera bye njagala okufiira Japan byali bituufu. So tontuuza mu bigambo bya kisiru. Meaning I meant what I said. You go and die. You would have a toxic mother akikwata n'akikukuba. Kati no making sure nti okola nnyo okulaba nti kulwaki kyakusibyeko. Kuwebbanja lyakuteereddewo. N'omukakasa n'omuyimbira n'ennyimba munange Maama ye yankuza ate nkole ntya kamuyimbira akayimba kamuyimbe musanyuse ye Maama munange Maama asobya ne Taata asobya omukulu tasobya era bemwogere eyo nti nno omukulu tasobya Maama tasobya njagala okukakasa olunaku olwala ekigambo kizitowamu nti oli musiru. Oli ku YouTube channel Agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Omuvubuka wenna ali eyo ng'essuubi likuweddemu amaanyi gakuweddemu toyina kiddako nange siina kyakugamba muganda wange siinaawo magezi ffenna ensi etutwala bwetyo naawe weeyiye mu buufu obwo tomanya find a way out. Abasiddi omusunsuzi ly'erinnya eryange Agaliwo gwe mukutu kwe tuli olunaku olwaleero ndi ne Taata Enjo ajja kubabuuzaako maaso awo nga sinamu kwakubuuzaako njagala kutegeeza ku ssomero lya Agape Christian School lino lisangibwa Buwama ku ly'Ekatebo. Atugamba nti kyekiseera otwale omwana wo okusoma kwatandise simanyi kyolinda bw'obanga yatandise wabula nga wamutandisiza byadde bya misinde Agape ekulindiridde ate mu maaso wali bagamba nti omwana wo ali welcome essaawa yonna mukwano gwange okuba nti atandika emisomo nabo balina kindergarten P1 ate era paka P7 nga n'omwaka gwabwe ogwasoose okutuula gwe mwaka oguwedde ku baana 25 abaana 2 bafunye first grade ate abaana 5 ne bayitira mu ddaala eryokubiri ekitegeeza nti nno bafaayo nnyo ku by'okusoma kw'omwana wo ate nga ne diet ennungi olw'ensonga balina school farm buufu obufaananako bwe butyo. Buwama ku ly'Ekatebo osobola okuba nti osanga Agape Christian School ate era ennamba yaabwe yeeyo gy'obadde olaba ku screen mu buufu obufaananako bwe butyo. Wetuvaawo njagala kutegeeza kusula motors enesangibwa Makindye yisa kalenda then maaso waliwo amafuta ga Africa Oil opposite we wali Sula Motors ku nsonga zonna ezikwatagana n'ebyokugula n'okutunda emmotoka. Oyinza okuba olina emmotoka gy'olina nga tekusanyusa gitwaleyo just okola ka top up katono ne bakuwa emmotoka esinga ku eyo gy'obadde nayo. 0779 21 mu buufu obw'ensonga ezikwatagana ne Sula Motors ojja kuba nti okwatagana nabo side eyo. Mukadeke kamu nkutegeeza ku Alson Painters UG basiizi ba langi. In fact oyinza n'ogamba nze temujja kunsiigira langi mujje mumbalire ennyumba yange eno emalawo langi yenkana ki yeetaaga material atya ne bakolera quotation ne muteesa 0705 19 36 mu buufu ofaananako bwe butyo. Andi ne Taata Enjo buuza ku mulabi tugambe ebigambo. Mukama feerazibwe. Amiina. Nze Nsereko Godfrey amannya agali ku nnangamuntu naye ng'amannya gali agamanyikiddwa agazannya agabeera ku screen amannya agakwata ge bayita Taata Enjo. Mbalamusizzaako nnyo era twebaza Katonda okuba nti atuusizza wano nga tukyali balamu. Amiina. Buli w'olaba Taata Enjo ebiseera ebisinga tuyita nnyo ku side ey'amaka family. Mpozi lwaba tukyaliddeko ku weekend show yesanga nti taba na kyakusalawo abayina okugendera ku kyabasazeyo kuba wali tuba tetwazze kusiisiriza baana na kutaatira bakyala mu buufu obwo tuba twazze ku nsonga naye batuwomulaba wano ziba nsonga za family abakyala n'abaana okusinga mu buufu ofaananako bwe butyo. Twabadde awo muzimu ku shows ezitegekebwa ekyokunywa ekimu ezikutegekebwa ekyokunywa ekimu ku mutimbagano kuno eziyitibwa conversations mbuufu obwo batera okuleeta abayimbi ab'enjawulo. Abayimbi abo batukubira music ku live ate era ne bagattako n'okubeera nga batunyumiza ku story ez'obulamu bwabwe. Tubadde n'abayimbi bangi omwali Juliana Kanyomozi n'abalala bangi. This time round twafunye ku mukyala Iryn Namubiru
Yes. Wabula wakati nga eddoboozi lye eriwooma ali muddiwa abawuliriza ate era naye yataddeko eddoboozi lye ng'ayogerako ku bimunyigiriza natrackinga back emyaka egiwerera ddala ndowooza tugenda mu 11. Yes, 11 years. Omwaka gwali gwa 2013 abagoberera amawulire ga Uganda omukyala Iryn Namubiru yakwatibwa e Japan ku nsonga ez'okutambuza ebiragalalagala bye bagamba nti no byali mu portrait oba ebifaananyi ebyo mu bufu obwo bino bya ebifaananyi portrait kale katukikomyawo. So omukyala oyo yamalayo omwezi mulamba e Japan ate nga bagamba nti esaidi ze bwe bakwata n'ebiragalalagala mukwano gwange ogwo musango gukutwala kalabba. So we byaggwera ensonga tezaali nnyangu wabula mukama ono nga bwali ow'ekisa yamujja mu mannyo g'empologoma ekyennyanja kyamuwanda yaweebwa omukisa ogwokubiri ogw'obulamu wabula okudda eka e Uganda ate ndowooza maama we okusinziira ku ye alabikanga oba ate maama kyamusanyusa muwala oba nti yali akwatiddwa n'ebirala ebiri mu layini eyo kuba ndowooza baali tebaagala akomewo as a family kuba ayogera ku statement ey'okubeera nti we badda bagamba nti yalina oba n'obuntu butono yalina okuba nebisingakawo like ebiragalalagala balinga agamba nti yalina bitono baali nomusanga nebisingawo gumukwatire ddala of which ye nga ye yeebuuza maama we asobola kutuuka atya maama yennyini okutuuka okwogera ebigambo bwe bityo era agamba nti emyaka 11 eddoboozi lya nnyina tamanyi welikulikika ne bw'ayogera bwogezi ku maama we akankana era agamba nti ayinza n'okuba nti mu biraamo bwe maama tasemberanga ku maziika ge bw'alibanga maama akyali mulamu. In fact agamba n'okugamba ateeseteese ebintu bingi recordings ne bazizannyenga mu kufa kwe bawulire ku nnyina engeri gye yali aspitinga venom n'obukambwe bwa Irene babuwulireko gyali eri maama we. There we go. Toxic parents. Kyannaku nnyo. Oba wamu ne toxic children. Kyannaku nnyo. Kyannaku nnyo naye nga tetunnaba kugenda mu maaso njagala okusiima omuntu omu ku social media kuno bamuyita full figure. Njagala omwebaza nti bwe bagamba one man army full figure ye definition of one man army. Njagala okwebaza nti webala okulwana olutalo nga Swaziniga bwe yalwananga n'akuba ensi yonna. Full figure njagala okwebaza nti webale okuba nti oli mulwanyi wa lutalo era n'oluwangula awo tuveewo namusiimye nnyo awo tuveewo tugende ku nsonga ya Iryn Namubiru. Omanyi nkubuulireko tukkiriza tugaane waliyo abantu nga tebaatondebwa kubeera bazadde era nakyogerako emabega nga amazima ga Katonda waliwo omuntu nga okuzaala si significance nti olina okubeera omuzadde. Ekyokuba nti olina amagi ng'osobola omusajja osobola okwegatta n'omusajja ne n'ofuna olubuto n'oteeka ekitonde ku nsi si kyanabwewa oba nkigambe bwe nkityo nti kitegeeza nti osobola okuba omuzadde. Okuba maama oba taata kirala kubanga kirina ebintu ebigenderako. Kubanga okuzaala omwana awo oba otandise gwe kennyini obutaddamu kwefaako otandika ate obulamu bwo oba obwawuzaamu nti kati obulamu bwange buli haafu bugenda woona omwana nange ate neefeeko. Era ebiseera ebisinga oba weegendereza ku percentage esinga obungi omuntu afa ennyo ku baana aba teyeefaako ate omuntu atafa ku baana aba yeefaako. Oba tunulira ku ndabika tubalaba nnyo okulaba omukyala ng'anyirira nnyo okulaba omusajja ng'awunya bulungi ayambala engoye za bbeeyi ali bulungi naye ng'abaana kitegeeza nti tasobodde kwawuzaamu responsibility eno kukola ki kubalansinga kintu kino. So naye nga mu ekyo tulina abazadde abali toxic nga nzikiriza nze ku luno sigenda kugamba nti yakuwuliza gwakawala kimanya gwakalenzi nzikiriza amazima ga Katonda nti waliwo abazadde abali toxic ate nga ebiseera ebisinga bazadde baba bakyala baba bamaama. Okimanyi bamaama bali toxic nnyo eri abaana baabwe
ate kusingira ddala abaana baabwe ab'obuwala bamaama bali toxic nnyo eri abaana baabwe ab'obuwala simanyi lwaki oba babako ka competition nti wakuba abakyala bannaabwe omanyi abakyala balina competition ku bakyala bannaabwe kiri nakyo nti obeera ne mukwano gwo nga mumaze naye emyaka 10 naye ng'akulinako competition naye nga mukwano gwo ng'omuyita best friend naye nga alina cold war gy'alina naawe so nze ngamba n'abakyala bano bamaama balito I don't know why bamaama abakyala babeera toxic eri abaana baabwe ab'obuwala okutegedde so bamaama bano abali toxic mu bulamu bwaffe baagala nnyo kye bayita bo be baagala okwesanyusa bokka ontegedde nga tafaayo eri mwana yadde nakuzaala tonyumiza nze njagala gwe kyolina gwe nakuzaala ondabirire osegedde gwe nakuzaala 100% olina okuba nga ondabirira nti tolina kukola kintu kyonna kyesimanyiiko nti gwe oli mu Amerika tondabirira tompadde kyakulya ndi wano mbonabona saakuzaala nakuzaala kati onkoledde ki nakuzaala kati onkoledde ki be bamaama abo era buli maama lwatandika okugamba oba taata kale buli lwatandika okugamba nti nakuzaala onkoledde ki omanya oyo maama talina kyayagala ye abeere nakyo ayagala ye pleasure ayagala agyetwalye yekka bamaama bo babeera n'omwana gwe basinga okwagala mu baana bonna abeera ne favorite child gwasinga okwagala mu baana be nti omwana wange oyo ng'amanyi n'okuggyako ssente gwe n'aziwa omwana we owulira kantu ako nti akuggyako ssente n'aziwa omwana we naye nga mwenna muli baana be ye yabazaala naye ng'ali toxic nnyo eri omwana oyo okitegedde ng'akwata n'agamba nze ndi eyo nze nze ndi eno mbonabona gw'oli eyo n'ogamba nange n'okwata sente zonna n'okola ki n'ozimuwa wabula n'azikwata n'aziwa omwana mu byana ng'ate naawe yakola ki yakuzaala be bamaama be baweereza ssente okwekulaakulanya bamaama sente ne bazikwata ne bazirya ensonga twogera ku bamaama kubanga nsonga ya Iryn na Maama saaka kuleeta taata osegedde n'akwata ssente z'omuweereza bakadama bangi babonaabona lwa bamaama baabwe n'akwata ssente naganze maama namuweerezanga ssente zange maama ssente n'azirya zonna n'azikola ki n'azimalawo kusegedde bamaama bano tebalina mikwano nnyo tebakola mikwano tebaagala kumanya gwabeera alina kyakwagalako osegedde tobeera mukwano gwo at any one time you never sit down with your mother and have a fruitful conversation because ye alina akwagalako ssente zo akwagalako kyolina talina kyakwagaza tabeera nko mukwano gwo bo beeyagala bokka okitegedde so bamaama bwoba wegenderezanga nnyo maama akolimira buli lunaku mwana gwe kale mwana gwo n'akiraba nze toli mukazi nawe oli mukazi ojja bazaala onaabiraba weebale nnyo nga kolimira buli lunaku omuzadde yandibaddeawo omwana wo omukisa babanga buli ssaawa maama wo akolimira buli lunaku tomanyi empitamu naawe olikiyitamu naawe oli mukazi wanzaala ku kimpisaamu nawe tewayitamu tozadde mwana naawe olikiraba Why don't you fight that I don't pass through what you went through? Boba wanzaala njagaliza ebibi ebireme kumpitamu. Fight so hard to clean my path. Tonjagaliza bibi gwe bayitamu ate mbiyitemu. Nzigulirawo ekkubo. Tompa ssente naye nsabira. Waliwo okusooka nze. You know more than I do. Amakuba go bw'olabanga ng'ayitamu ng'agenda kunkosa mpita ng'ambe mwana wange. Awo nayitawo naye wankosa bwe wati. Either weesonyiwewo oba yitawo bwoti. Oba ojja funirawo ebyo. Anti kyekyo. Either yitawo bwoti oba weesonyiwewo. Yep. Osegede. Kati tulina okwegendereza nti bwe tuzaala abaana baffe tulina okkiriya ffe balina obbakiriyalingira amakubo gaabwe ge bakutte. Nti baana bange wano nayitawo
naye wankosa bwe wati gwe toyitawo nti ndaba ennaku zino olina ebintu byokola ebitali birungi kiki nze ngamba maama wa Iryn Namubiru yandibadde nga afaayo nnyo eri obulamu bwa Iryn naye teyafaayo Iryn ayogera ne kumuwuliriza ani teyamulinda kyeŋŋamba teyafaayo ayagala kiri Iryn kyalina tayagala Iryn Namubiru tayagala tamwagala ye ayagala ssente ziri Iryn zakola ki zakola kubera Iryn olaba Iryn agezaako okulaba nti abantu bokka bensigazza mu bulamu ye family ate amazima ga Katonda at the end of the day family gyoba osigazza at the end of the day bw'obanga family naye okufoseekinze kitegeeza you are alone in this world nti maama wo muganda wo taata wo bwe bakuvaamu oba tolina gw'osigazza kubanga era ebiseera ebisinga reset button ya home odda waka buli wekibanga ekiganyo ddaka odda waka nti kati Iryn Namubiru family ne baganda baba nga bamuseketerera bwe batyo kitegeeza Iryn asigaza abaana be bokka beyazaala ensagi irimu bwomu kuba ye kennyini kwekyo kyennyini kyoyogerako nti bw'abanga ayina statement gye yakoze nti olw'okubanga maama we yamutuusa ku ekyo ye ssaawa zino abasigadde kati ayina engeri gy'atunuulira obutunuuliza abantu bati like yatuuka mu mbeera nga kati olabika tewakyali alina kyamugambayo because abaayina omugambayo abakulu baamuta kati gwe najja azungina mu bulamu bwe like akulaba ngoba jangu mpola kubanga maama wange bw'abeera ng'asobola tasobola kumpuliriza bizibu bye mpitamu nansaasirako nambudaabuda nga tawulira na my side of the story nti bannange Japan enjaga baagintega ge mazima ga Katonda mu ggulu ku buyimbi bwendiko ne ssente zennina nandibadde desperate okuyingira ekintu ekifaananako kubanga Irene mutuuze wa France oba ndowooza kati alyoke abaana be bali bulungi kati kimutambuza enjaga at a time ayinza okuba yali tannaba kyali naye teyali bulungi yali artist waddala so kati kyeŋŋamba nti maama yandibadde awulira omwana kye yali ayagala nti maama teyalowoozaako nti oba baamukozesa lwalinnya ly'okuyisaawo teyayagala kumanya kirabika maama ono teyayagala bulamu bwa Irene bwe yatambuliramu maama teyayagala bulamu Irene bwe yatambuliramu obw'okuba omuyimbi nga maama adifininga obuyimbi ng'obuyaaye obw'amalaaya osegedde omanyi tulina mu Uganda muno tulowooza nti abayimbi bamalaaya beetunda abayimbi naddala abakyala baseegu banywa enjaga batamiivu ontegedde bulungi bwe tulowooza era omwana ono ayingira okuyimba ogamba kati oyo malaaya oyo ayonoonese kati maama alabika yanyiiga nnyo okulaba nti Irene ayingidde okuyimba talina bwakirwana kyamaanyi mwana wamaanyi ali talented akoze ssente naye maama tabyagala kati n'akwata ekiruyi kyonna obunyiivu n'abukuba kwa Irene n'abumukubako kati nga tayagala kumanya kintu kyonna kimukwatako n'akwata obunyiikavu bwa eri Irene ate n'abuteeka transferring n'abuteeka mu baganda ba Irene bonna abakyayi mwanyinaabo bonna n'abamukyaya bonna ate nga maama ebiseera ebisinga kyayogera tekiddibwamu bonna ne bamukyawa kubanga statement yagamba nti nayagala ngende njogereko ne maama wange ate ku olwo yali tayagala mugamba bunyivu bw'alina eri maama wabula eri muganda we eyamugamba nti singa bamusanze nebisingawo Irene agamba kireka baali baagala nfe nze muganda we banjagaliza kufa kati nga uli yagala addressinga ekintu ekyo agambe maama we are family kiki lwaki segedde lwaki kino ekintu kyali bwe kiti maama n'alyoka akuba eri oluggi nga tayagala kumanya naye kati nga ggwe goyinza kukola oti nti bwe ngenda maama n'akola nanzigalira oluggi automatically tomanyi kika kya depression gy'oyinza kuyingiramu webale nnyo tomanyi amount ya bulumi honestly
kuba wana abantu buli luwana mu bbiri maama kati golooza kwabo era ezisinga ottunda eziwaana bamaama era nnyimba za taata ntono nnyo golowooza kwaba ani yakosa munne automatically omanyi lwaki nnyimba za maama nyingi we are trying to prove a point that we love our mothers so much but in actual senses we don't love them. We are trying so much to prove because bamama batukosa nnyo batujjukiza nnyo nti baali twabeera nabo mu mbuto myaka 9 myezi 9 nze nakusindika nze nakwagala nze nakusala kusiyeshange nze nakuliisa mu lubuto nze emyezi 9 togimanyi mwana gwe togimanyi nenkuzaala nenkola ebbere lyange lino ebbere wayonkako gwe tomanyi bulumi bwe nayitamu nga nkuzaala kati nakukokoola olaba kyenkugambye bano ba toxic mother akikwata n'akikukuba kati no making sure nti okola nnyo okulaba kulwakiri kyakusibyeko ebbanja lyakuteereddewo n'omukakasa n'omuyimbira n'ennyimba munange maama ye yankuza ate nkole ntya kamuyimbira akayimba kamuyimbe musanyuse ye maama munange n'akikusibako nnyo kyobola nti ennyimba z'abamaama nnyingi nze nkubuulira openly ennyimba z'abamaama nnyingi ate nga bamaama abo abatalangira baana be bamaama abaddala like osanga maama nga ye kimukakatako she is a mother. She has to do that. There is no reason for you to remind your son or your daughter that you're their mother. Why do you even go to such an extent of telling them I'm your mother? Yes. Kiringa ne mukyalo okubanga kujja bonna ku ndize mukyalawo. Nze mukyalawo wadda. Nze mukyalawo wadda. Kati banaye onjukiza ki? Munzo munna. Tonjukiza nkimanyi you are my wife. So omukyala bwe wamayi bushanga akujukiza ndize mukyalawo wabawo obuzibu bungi nnyo. Mukyala bwe wakujukiza ndi n'omwami bwe wakujukiza nti nze mwami wo waliwo obuzibu nga bwina kwakujukiza. Bangambanga waliwo n'omusajja nga buli wadde ekaaga abaana nze kitammwe nga buli wadde ayina obaga why are you telling them kati be bamama baffe ensonga gye baliko nti making sure nti akukakasa nnyo kati naawe n'otandika okufiiringa guilty mu mutima n'ogamba oba muyimbire kayimba oba mukole ntya oba musuute ntya oba muwe kaki anaali aki maama wange omulungi yanzaala. So bamaama njagala mwegendereze oba laavu abaana bammwe gye babalaga eri genuine oba yankake nga gwakakaba abaana bano bakwagale. Owulidde maama gwakaka abaana bano bakwagale nnyo over their father. Laavu gye balina kuggwe eri genuine byaddala oba oyagala bakuwane just to feel. Omanyi abakyala baagala nnyo to feel. He made me feel like a woman. I felt like all I want you is to be happy. Mama abeera awuli ayagala bamuwanemu awo. Uwi maama. That is my daughter. Naye ng'omwana akikola kusanyusa. Naye nga bw'odikinga deep munda y'omwana ono nga bw'omwogera naye deep yagamba I love my father more than my mother. That's my father. Naye nga maama bane gwe nkubule maama bali toxic eri abaana babo ebya serious. A toxic mother abeera tayagala na baana baagale nnyo kitaabwe. Aba ayagala abaana baagale ye kimuleetera obujja atandika obaseketerera ebigambo era gukuba aguzza wekadde kino nze akikoze nze mulowooza nti sente za kitammwe tomoza nze za kitamwe nzazikola temulowooza ndi kino bwekiti ebyo nabiri toxic kitammwe yasembadde oteeka wano yategedde nze kambabulidde kyovola bamaama okumanya ba toxic bamaama okwata sente n'ozimwa zisiyo school fees n'agamba abaana be nti sente nzazisasudde sente zayi za kikazi ziva muntu baana bange musome mulaba bwentuuyana akasikiti nakazanya nokazanya. It was a true story. I was talking to someone nambulya ku story and I turned it to a visual. But I even saw a story recently yabadde ku Twitter. Guy abadde nga alabirira omwana we nga afaayo nga awaayo buli kimu. Yes. Naye ng'omwana muto naye ng'omukazi amukweka ki omwana. Yes. Kati mu kutoba ennyo Guy yamaliza ng'agenze mu mateeka naga naye omukazi tanzikiza. Kati we baatuuse eyo omukazi n'akaalamula nnyo eddoboozi ayogera kino ayogera kino bakalamuka nnyo yabagamba ekimu oyo omukyala yandibadde mukyala wange namuzaalamu omwana oyo omwana waffe ndabika kati ketuzze wano
sigenda kuddamu kulwana ate njagala mbabuulire tewali kinneetaagisa bajjirayo message ziraga nti mbadde muwaaki obuyambi akimanyi naye era ngenda sigala nga muwa obuyambi kati yamanyi abeere n'omwana we batize ngenda muteerangako ssente wonna we kyetaagisa the guy walked away lendabaga kati sikyalina kyapuruvinga wabanga kati amulemedde atandise n'okubadmouthing hansi na buli kimu so it is all well with my show kantambule ngende enamba enjimayo kati oyo musajja awo fete twogera abasajja teboogera omukazi ajja kalaamuuka alinnye kuba omusajja asirikibwa ati in fact kyenalaba osobola okuteekawo ssente ennaku 7 olunaku olw'omunaana ne kigaanamu olwo olw'omunaana lusobola ekyalo kyonna olw'omunaana lulaga nti tolina kyokumya yadde nga bwoli ekisajjasajja ekitalina kyova laba nti abasajja basirika omanyi lwaki abasajja basirika nti tewali waliwo okutulwanirira ate n'okulaga ebiseera ebimu ogamba what am I trying to prove improvinga nkikola kati kikyengezaako okukakasa kimanyi nti abasajja batono nnyo abaprovinga point yes abasajja banyigiriziddwa nnyo ba toxic mothers nnyo so njagala otegeera ebintu bino nti maama asobya ne taata asobya omukulu tasobya era bemwogera eyo nti nno omukulu tasobya maama tasobya njagala okukakasa olunaku olwala ekigambo kizitowamu nti oli musiru bw'oyimirira ku bigere n'ogamba nti maama tasobya oli musiru nnyo kyenga gyenkomeza yes oli musiru weetaaga amagezi sigamba nti oli musiru mu birala byonna ŋŋamba wano mu awo bw'ogamba nti maama tasobya awo wo obusiru kwotudde awo wokka sigamba walala wonna awo weetaaga amagezi geetaaga okuddamu ggwe kubanga tokosebwangako nga Irene bw'akoseddwa you don't know what it means okuwulira voice note ya maama wo ng'akwogerera ogwo okufiira e Japan you don't know what it means oyinza n'ogamba si yeye oyinza n'ogamba ono si maama wange yabyogera you don't know what it means okuwulira voice note ya maama wo nga yayogera agamba kandifiiriddeyo e Japan ye kaagala ki ate okubibanguyiza Irene bino byonna bwe byamutuukirako tuli around 2013-2014 yes ebiseera ebyo AI zaali tezinnakyaka wano mu Uganda nga tetunnabimanya nako nga we biri kati kuba essaawa zino omuntu asobola okugamba baagase AI we are talking about 10 years back 11 years back that is how serious tebagase maloboozi yengeri gye kiri serious yes you don't know what it means kuba recording ezimu ye yazeekwati siza neighbor webale nnyo maama we yatabuka n'agiteekako okuwulira muganda wo ng'agamba nti nno yatikka enjaga ntono yalitisse nnyingi ne bakasibirayo you don't know what it means okuwulira ng'ebigambo ebyo biva mu maama wange you don't know olindako muganda wo n'ojja ewa maama okutaasa n'akugoberawo ate kati bw'omala owulira ebyo ku voice note n'akumasimu ogende wa maama wo omunnyonnyole maama wo akiti maama gye yakola Irene ekakasa nti bye nayogera byenjagala okufiira e Japan byali bituufu so tontuuza mu bigambo bya kisiru meaning I meant what I said you go and die you would have died from Japan don't waste my time straight out nze lumu naliko awantu waliwo omuntu ali mu kifaananyi kya maama wange yanjogerako ebigambo bwanjogerako ebigambo nenyigamu nenjagala waliwo ka moment ke nalimu awantu nga ntudde kati maama oyo n'ayagala okujja bw'ayagala okujja n'abaako byayogera nga byagala n'ako byayogera nenjagala omuddamu okusinziira ku bye nawulidde maama bye yanjogeddeko si maama wange nali mu kifaananyi kya maama wange omanye bwe yaŋŋamba naye nzero tebantuuza mu bigambo bya kisiru owulidde saako babeeko kyoyogera yakimaze tayagala ssebo aswala tayagala nakumugamba ku kye yakoze because it will hit them kuba yakoze ekitabadde kituufu webale nnyo bwatyo bwe yaŋŋamba omuntu omukulu tebamutuuza mu bigambo nasirika saakinyiga so kati mbadde njagala Iryn Namubiru yapostinze nina comment ziringa 3 zo kaze njaga musome muwulirize nti muyinza olowooza nti Iryn Namubiru ke yayogedde omu yagambye nti kumbe
I am not alone. Naye Mukama atugumye. Mom, I love you and continue praying that one day your prayers for me will change from cursing to blessing. Etegeza nyina yamusabira bisirani. Ontegedde oyo maama wo kye yamukola kati gwolowooza. Gwogamba nti maama tasobya. What do you think these people are going through? Right. Goza abantu bano bayita muki? Owulidde? Sorry Irene, even me it's coming to 12 years without talking to her. Byansobera. Thanks to God for those who have real Thanks to God who have real mothers. Yegomba ba mama babalala. Ono ye kimutadde emyaka 12. Yenkanye lyerimu n'eryo ifact asingako omwaka. Nga tayogera na nnyina. Omuntu yenna atayina this kind of mother tasobola kukkiriza, but I have a story to tell because mine yampanga ngende ebweru nfiireyo, but I had their conversations earlier with my big sis, so nga simanyi kyebafa. Wow. Yawulira mboozi nti maama we naye yali ayagala akole ki afiire ebweru ne mukulu we ayagala katooki agende ebweru kafe. Ono maama wa family okwaga. I have a sad story. My mom used to call me Chisirani. Even people used to ask her oba yanzaala. You people sirina na laavu ye. Tosobola beera naye. Omulala, I thought that I was alone, but it seems that we are very many who are passing into the same situation, but it's only God who knows. Yabirekera Katonda. Ontege tukomaawo zino zimala ezo zezabadde zijjudde ku page naye nga waliwo abala omuzadde tasobya abo benkugambye nti wono tebategeera abo yeffe abaakulira mu tradition setting eri enkadde eya omukulu tagambwako taddibwako in fact ye yenkula ey'okuba nti nno omuntu teyateesanga omwana talina kyagamba ne wobeeranga oli mwana awezze emyaka 25 plus siru obeera tosobola kuteesa na muzadde we yeyo setting abasinga gye twakuliramu. So ekiseera kituuse abazadde tutandike okweyisa ng'omuzadde omutuufu bw'alina okweyisa. Twagala abaana baffe batwenyumirizeemu. Nze waliwo lumu twali interview ne muwala wange twagenda yalina interview. Then ne bamugamba ani amuzaamu amaanyi. Nayogera n'agamba my mother is there for me. She gives me courage. She gives me confidence whenever I'm down. And my father inspires me a lot. Every time I'm down, he brings me up. Ebyo nzo simanyi nti bulijjo mbikola. Wabirabiraawo wabyekanga. Nabyekanga. Nengamba yayira. Omwana ono gwenjogera kwa myaka 10. Wa myaka 10 gwenjogerako omwana yayogera ebigambo ebyo. Era nali bali omayimba nti mbeera nenga mutuze interview. Wait a minute. Nali penengamba wait a minute. How did these guys omwana w'emyaka 10 binabi omwana abiraba nti mbimukola muzaamu amaanyi inspiringa omwana akiraba nti maama wa inspiringa akiraba nti amuzaamu amaanyi. So he has to come to that level. Inti fe abaana baffe batwenyumirizengamu inti when she has to dial to press the reset button, they run back home. Reset button ebeerenge emuzzawa waka wenyini agambe nti bane nkubuulire kiganye kanzireke wakanzi kakanemu. Waliwo conversation zaali okwo nga omwana omuvubuka agamba nti the only place that I had to run to, I had to go back home to my father. Ndoza mama we yali yafa. I had to go back to my father. I had to go back home and reset my life because I had failed. But when I talked to my father, when I talked to my father about what had happened in my life, he told me, come back home. Come back home. Come back home. Because it is your home. Ebimwoche ebitanda by'abaana bamwe nga bagenza okwanjula n'embaga nze ekyange eky'omuwala wange sijja kukyokya kubanga eri gy'alaze simwanyi kuba eri gy'alaze si wa family simwanyi omwana owange ow'obuwala
ekitanda sijja kukyokya era nja kumugamba kati nti mwana wange ogenze n'ekitanda kyo kikyaliwo wano embwa we yeesirwaliza kiikino ekitanda mukwano togenda kukubonyaabonyeza eyo bamulamu bakubonyebonye bannaza ne basazala bakubonyebonye owoze nti nfumba omwana owange ow'obuwala nja mugamba nti mukwano ekitanda kyo kiikino bw'owulira nga okooye come back and sleep and my children my daughters know that 100% come back and sleep right ani yakugamba nti nno obufumbo bwe bulamu so bwembo bw'aba avuddeyo mu bufumbo n'afa ontegedde so let us create safe spaces for our children abaana ffe babeere ne spaces eziri safe nti batuwuliriramu nti bannange omuntu yeka gwenna okudduka ye taata wange ye maama wange nti nsobola okumukubira ne muwulira ekizibu kyempitamu nti maama bankutte Japaani akugambe mwana wange kankusabire essaala ekujje mu buzibu obwo katubeeko betwogera nabo. Let me pray for you, and the first gift, the first thing you can ever do to your children is praying for them. Toina mwa the school fees, toina mwa the descend ya domugulire engato. Soko musabire. Ebiddako bikole. Nga bakamusula okugwa ku nsi bwe papa. Mutegeke emikono awo mukubuliri. Awo munfo musabire, mutegeke emikono musabire. Eyo gift yo gimazi. Eyo mumazi. Ebisigadde byonna Katonda bimulekera abigere. So, but tubanga creating safe spaces z'abaana baffe bagenda fuuka maguja bagenda fuuka magunju bagenda fuuka miyaayo kubanga ewaka tewaliwo mulamwa tewaliwo gwe tuddukira kutuyamba abaana badduka ne bagenda eyo n'afunayo famire endala ate abasinga okukola ebintu ebyo balokole because abalokole ffefe abalokole tukkiriza nti bamaama bwe baba tebakwagala nga bakuzaalukuka balaga nti bakuzaalukuka you can get another family nobeera n'abantu abakkiririzaamu abakuza era weegendereze nnyo abalokole tonyigira mulokole mu ttooke ng'oli maama oba taata ajja kuddukako agenda ofune family kyaki ebeerawo kyaki ejja kubeerawo eyaniriza omwana weebale nnyo bajja mmwaniriza bagambe omwana oyo twamwaniriza kati mwana waffe ate bamulaga omukwano okutali mu kusosola abalokole bafumbiza abaana ng'abazadde baabwe beesiriwazza mullo maama waagira oyo omwana taata waagira oyo omwana ogenda owulira omwana nno yafumbirwa yakuba embaga nti yagiyisaawa anti wagaana abaana ne beefumbiza ekyana kisu wagamba ekyana kisu tekirina amagezi omwana wamubonya ffeena abasiru tubaaniriza kubanga Katonda ye kitaabwe Katonda ye kitaabwe babafumbiza yabakuwa n'obakuwagoba ebisiru babafumbiza nze ate kati bwe ntuuka ku Iryn Namubiru ekyo nkiwagira kubanga omwana omufusa ekinze omwana omukyayi omwana omusambi omwana omugobi kati bw'afuna famire empya gye yenyumiririzaamu abaana balina eddembe erigenda n'agenda n'akola famire empya n'agenda n'agamba sijja kusobola maama ne taata bambonyaabonyezza kanve wano mbonyebonya ekimala bannange genzi generation ya genzi kati gye tuliko bannange nga ndalamu nga bagenda kukyawa abazadde baabwe nga bagenda kukyawa abaana baabwe nga bagenda kukyawa bataata baabwe ne bamaama baabwe nga bagenda kukyawa famire zaabwe bagenzi tebakyasobola kutoleratinga any kind of stupidity mu bazadde baabwe era maama we yeesirwalirizaamu bw'ati ng'omwana agamba maama namwesibako bw'osika ekitajja maama nandaga nti tanfaako nange ne mwesonyiwa yamanyi kasa nafuna mikwano gyange emipya akole byayagala gwe mulembe kati guno bamaama balina otutegeera ne bataata baffe nti abaana b'omulembe guno balala nnyo tebakyayagala kubamalira budde omulembe gudduka bw'oba muzadde kola by'olina okukola ng'omuzadde bw'oba by'olina okukola bikole tuukiza obuvunaanyizibwa bwo Katonda ajja kukulamula nga bw'alina okukulamula okitegedde so omanyi olaba kino twegendereze nnyo okukwata pasi yaffe ezatukosa tuziteke ku baana baffe okitegedde gwe maama bw'oba wakosebwa bw'abanga maama gwe
wayita mu buzibu bungi nnyo nga maama wo baba yakkuzaako ng'okulako kwali kwa mbirigo ng'okulako kwali kwa mbirigo embirigo yo togiteeka ku mwana omwana talina musango genda n'embirigo yo omwana muleke genda n'embirigo yo omwana muleke omwana akule mukuze ng'omwana so don't pass on these curses on to the next generation so toleeta mbirigo gye bakuyisaamu mu past yo ng'okyali ogiteeke ku mwana wana story nagikunyumizaako waliwo lumu omukyala yabonyaabonyanga nnyo twali nga tupangisa samwe kulambiro nagikunyumiza kanjikuddemu abataala abaluli leero bagiwulire kanjikwongere omukyala yali abonyaabonya nnyo omwana nga buli saawa amutuntuzamu musirika ku bisenge ngampulya butisya du tubeere eno mu rumu naye nga tuli eri omusenge kumbe yamukwatanga omutwe n'akola ki namulowooza mulimu abali mu training ebikonde kumbe bakubamu bamukuba akati neŋŋamba naye kiki ekyo ogwasooka gwokubira embuuzi omuwala omwana ŋŋamba nti munaye maama ankuba abeera antunduza ku kisenge ba omutwe ku kisenge maama ankuba ku kisenge olwaddako lwe nakiwulira neŋŋamba akati ono olutalo obulero bagenda kunkya nayiba agenda kunkyawa tugenda kulwanamukko bwe nakiwulira nenfuluma nemukonko nemugamba maama wangi ssebo nemubuuza okola ki kiki kyokola omwana oyo n'asirika nemugamba kenziramu okuwulira ng'otuntuza omwana bw'otyo ŋŋenda kukuwaabira ku poliisi ŋŋenda kukuwaabira ku poliisi right away kyakomaawo era omwana yaddamu naŋŋamba nti weebale wannyamba tanaddamu kunkuba juzi tubeera ewaka era kimanye eno oyinza omutuuka kwamwogere tubeera ewaka twakomawo ekiro lwali tuva kukola kiro zaali ssaawa 7:30 tusanga omwana ow'obuwala maama we amuggalidde wabweru ssaawa 7 kati omukyala gwe twali naye gwe twali tukoze naye waliko nono kamera person yaliko omukyala gwe twali tugenze naye bamuyita namale namale ng'asooka sporting omuwala twampamu amatala ali ku mulyango nemugamba munnange famire eyo balina obuzibuzibu mukyala abonyaabonya nnyo abaana abo naye tujja bisootinga omukyala nagamba nedda tekisoboka tekijja kusoboka tesijja bbirira ono omwana wa buwala ogw'obuzadde gwamulinnyira omwana nno nga mukulu wa myaka 10 nga neegi ku 16 n'agamba tekisoboka n'ayimirira ku mulyango n'agamba mukimanyi nti ono omwana wa buwala gwe mugalidde wabweru essaawa zino bwe banamurepinga oba nemukolako obulabe bwonna onoomunnyonnyola otya ng'akuze n'ayomba nnyo ku mulyango omukyala n'ayomba nnyo ku mulyango akati kyeyakola naggulawo ne baggulawo n'akola ki omwana n'ayingira bakuba omuwala emiggo we bamuyingira kati obusungu bwone yayomba bamuwunzikako oli my god tuli awo tuwulira emiggo givuga omukazi namale yasitula olutalo n'akubirawo poliisi essaawa eyo gwe n'ayomba nnyo namale n'ayomba nnyo ku mulyango ne balekerawo mukuba enkeera poliisi yajja namale yatuukiriza enkeera poliisi nga bwe namukuba nemugamba newebala olutalo lwajjo nagamba poliisi ejjeebya ddala nemugamba era siriyasi poliisi yajja nali awo ngamba lengera bajja muleeyo abakwasaganya famire ne babajjawo tugende bitandika bitya yes so kati omwana ono ow'obuwala mutega mu kifaananyi kya Iryn Namubiru naawe agamba nti omuzadde tasobya omwana ono ow'obuwala gw'osibidde wabweru ku ssaawa 7 ogw'ekiro bw'atuuka olowooza bw'anaakula nga singa afunyeeko obuzibu agenda maama we mutwala atya andi kyenkugamba maama agenda kutwala ate no yali maama nga yalina maama yekka mu nju gwolooza omwana ono bw'akula agenda kukulowoozaako atya maama ng'akuze nti maama yampisanga bulungi tatuganye omwana ayinza okuba yasobya alina bwe yasobya somewhere naye si bwotyo bw'olina okumuyisa so totambuza bye bakubonyaabonyaamu
obituwunzike ku bunzike otegera ebintu bino bituka bireka olaba kati bino Irene alina kye bayita scars alina ebiwundu enkovu ebitawonanga sina nkovu ebiwundu bya Irene tebiwonanga ebiwundu bya Irene tebiwonanga ate ne mukwano tebijja wonna webale nnyo nje mugamba nti gakyali mabaga kubanga kikambwe nnyo eri Irene ontegere bulungi omuzadde omumanyi so ekiseera kituuse nja okukubiriza abazadde nga mmaliriza nti abazadde mweswazizza ekimala muweebuuse ekimala kyannaku nnyo singa abazadde bagenda ku vidiyo eyasoose Irene gye yataddeyo n'endala zonna ezoogera ku mbeera ya Irene ne mugenda ne musoma komenti z'abaana obusungu bwe balina gye muli mujja kumanya kubanga tebabagamba batyo bagamba because mwacreatingawo omwana tateesa batyo bagamba kati obusungu babuteeka mu comment section mugende eyo musome comments mujja tegeera obusungu bwe balina n'ennaku gye balina eri mmwe mukama ab'omukisa Taata enjo gwe mbadde naye olunaku olwaleero nsonga za famire Iryn Namubiru ng'akyalwana n'obulumi bw'alina ku mutima obwa nnyina agamba nti ne ku ntaanaayi afazaali birivaayo ne bapuleyinga odiyo enserabe obukyafu n'obukambwe obwali bujjudde ku mutima gwa nnyina n'obulumi naye bwali bagenze nabwo mu ntaana mu bufa ofaananako bwe bityo abassiddi omusunsuza erinnya lyange Agaliwo omukutu kwe tuli likinga video eno Rukia yabadde ku camera. Thank you so much.